Siza papona the bad man yoga. Muchen sinem loba doba doba. Boom, katimba kubye joga. Omuntu bwayogera ku kibuga Masaka, tawuni esoko mujjira mu bwongo, ebeera tawuni ya Nyendo. Nyendo zezimu ku tawuni ezikola ekibuga ekye Masaka. Nyendo ye tawuni edirira Lukaya ng'ova ku lw'e Kampala odde Masaka ndowooza mu bunene. Onako olwaleero ku Bukedde TV1 mu programu y'Ekibooziboozi nze TICHA KAWUKI tugenda nga twogerako ku nsonga emu. Twatambulidde mu Nyendo ekkubo lino lyeridda Evviira. Ekkubo lino lyeridda Evviira Maria side eno. Bwenzira side zange ez'omukono ogwa ddyo ye wali ekidda ekitovu. Stage eno ya boda boda ezimu ku stage ezennene wano gye bayita eyaawa. Eno gye bayita nsene stage. Onako olwaleero mu Kibooziboozi njagala tuba tunyumizaamu mpola tukube ekiboozi. Story eno etambudde ebbanga ddene yasooka n'etambula omwaka oguwedde. Omwaka guno ekomyewo. Story ki gye njogerako? Njogera ku mukyala omuzungu. Tumuyite Mona, tumuyite omusiga nsimbi oy'emyaka 74 eyogombulidde omuze ogw'okwagala abavubuka bannayuganda abato. Yasooka n'afuna omuvubuka gwe bayita Governor S. Kuno yafunye ate omuvubuka omupya aliko. Omuvubuka ono agenda ayogera nga bazze okwetereeza, omukyala yagamba ali mu mukwano. Omuvubuka wa myaka nga 18 gyokka egy'obukulu. Simanyi bw'obanga gw'ozaala omuvubuka ono magezi g'omuwa. Olw'obwavu obuli mu ggwanga wali mugambye genda weeyiye ng'enjogera ya leero bw'egamba. Ku y'embeera y'obuzadde wali mugambye owange olagawa. Nze naawe byonna mu Kibooziboozi olwaleero bye tugenda okubanga tunyumyako. Omwana ono bw'aba wuwo n'aleeta omukyala oyo omugamu w'amagezi ki oba omuddamu ki omukkiriza bagenda bafumbiriganwe oba amwesonyiwe. Muvubuka emyaka 18 omukyala omuzungu wa myaka 78. Mu programu Ekibooziboozi kasooka tufune story eno tulabe nga bitambudde nga bwe zeetambula bwekola amawulire then ate tunyumyeko n'abantu baffe aba nsene stage tugenda okubanga tutandikira olwaleero. Nga ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omunaana omwaka 2015 twakulaga omuzungu namukadde ng'omuyimbi Governor S amukubba embaga ewadde I Smawel Ronald swear that I've been a resident of Kampala. And then he signed. I believe there is not any report. Bano biraga amapenzi nga buli omu alayira obutakyala munne era ekyaddako omuzungu ono Lisa Lasoni w'emyaka 74 okutwala Governor S w'emyaka 25 e Sweden bakola obufumbo kyokka olwatuuka ate Governor S n'amuddukako ono aleka omuzungu nga yeemagaza. We married here after taking to Sweden and he get 3 months. After 2 days before he have to go, he ran for my house. Lasoni yanoonya Governor S n'amubulako nga mu kiseera kino talina kimugatta. Take up you Johnson Anarusa. From he left my house for 1.5 years. I never talk with him. I never see him. I know he's in Sweden. It's only I hear they talk. Oluvudde akomye okuno n'afudde omulenzi omupya Aziiz mawanda emyaka 18. Bukedde TV anti agataliko nfuufu. Aya walalala. Mawanda agamba nti guno gwali mukisa gw'amaanyi nnyo okusinkana Lasoni kuba kati atandise okulingira gy'alaga yeetondedde Governor S olw'okumutwalako omukazi kyokka n'agamba nti talina mutawaana naye gwonna guno gwali mukisa gwe yasuulanga n'okitasaanye kumuyingirira. Kintu kyonna ku Governor S simwinaako buzibu. Omukazi waba yamukyawa kyonze kye kindeese wano omukazi kasa muyina lwaki anfukamiza. Amasabye amuleke naye yeeyagaleko kuba omukisa yagusuula. Governor S tolina kyoyinza kunkola. Tolina kyoyinza kunkola. Leka nange nkujogemu okiwulire munda. Kati kyova nze nkukubya jjoka. Ogamba otya muganda wange? Emirimu gigenda gitya? Emirimu si mibi. Nyendo town eri etya? Nyendo kutwaliza musimbi. Simbi. Munaye tuli mukogera ku nsonga eno ey'omuvubuka eyafunye omukyalo omukulu ddala ddala. Omuvubuka myaka 18 omukyala muzungu nenga omanya embeera yaffe Abafirika twagala nnyo abazungu. Omuvubuka oyo wamufunye bulungi nnyo. Naye nze sina nnyo bigambo bingi ku mboozi. Lwaki? Wabula nze bw'abanga azze wange nga nnyina emmundu. Nga mutabani wo? Iye. Nkubirawo amanda n'afiirawo. Okuba ani amanda omukyala? Omuvubuka. N'omutwala ekyo n'enkiga. Naye w'ensonga nti aba agenda kunoonya ssente kweyiyaamu. Ebyo sibiriyo bya kisiru naawe. Bya kisiru. Nze mbakuba lumu amanda ne kiteeyongerayo. Eyanziza ono afande mukambwe. Afande tayagala byakuzanya ze musajja mwana muto ekaka kuba kaza abakulu. Ogamba otya my brother? Yendesebo. Emirimu gigenda gitya? Emirimu si bibi. Mukyali reportinga mutwalo bamwasalako muli Kanana. Tulipotinga mutwalo na Kanana.
mumanyi n'okwesanga mune mu reporting akasambu. Yala olwalo wetukuba kwamu bulumu. Naye nga oli bulungi. Ndi bulungi. Bakuyitani muganda. Sekito Patrick. Sekito Patrick muno bakalubeni baffe. Kasoke kambwambale nange nzigalewo ko. Sekito Patrick ya. Mfananyanyi Swazi ni Galembo Gentili oba Vandame. Okay, gwe mfananye yenna. Muganda wange. Ndoka ku muvubuko ono eyafunye omukyalo omukadde. Ye taata. Omuvubuko ono bwajja maaso go nga gwe taata we. Omuvubuko ya obawo omukisa bagende bano bakola obufumbo oba omugoba bugobi. Kati obudde buno ovuga boda yange eno ku myaka gyendi 25 naye neyagala nnyo olw'akasente kenfuna. Naye omuvubuka munnaffe oyo okwagala esente z'amangu agenda ayagala omukadde oyo. Sisobolera nze bw'aba muganda wange mwegaana bw'aba nga mutabani wange nga ntuuse omuzaala alaali nange embeera ku nsonga chairman waffe mukuba amasasi ne mutirawo. Abantu banyivu. Naye munnaye buli muntu aba n'ensonga ye. Waliwo agamba nze ngenda kunoonyaamu, waliwo bagamba nze sigenda kunoonyaamu, ngenze kukola byange, kangendeko wano ate abaganda baffe abalala. Emirimu gigenda gitya bannange? Gigenda bulungi. Eddoboozi nga liri wansi nnyo. Bode avuga ya Alooni? Gigenda bulungi ssebo. Njagala twogere ku muvubuka munnaffe ono yafunye omukyalo omukadde omuzungu. Wamulabye? Namulabye ku Bukedde TV. Omuvubuka oyo oba gwe omuzaalo oba ng'oli muganda omuwa amagezi oba omukisa bagende bakola obufumbo oba bagamukireke temugenda mu maaso. Nkati buli omu nga bw'alina endowooza ye. Omanyi bagamba bazaala mubiri tebazaala mutima. Okiwulira? Essaawa eno gwe ngaali wano olina endowooza yo nange nina endowooza. Njagala kumanya ndowooza yo. Eyange nganze singa oli sizolezi kati wembeera nze oyo sigenda naye omuzungu oyo omukadde kuba abansingira ddala nagenza okusoma ku mawulire nga musinga emyaka 6 oba bwekiri kati omulenzi oyo wabanga yasimye okugenda n'omukadde oyo waddembe naye nga tekyandibadde si kyekisaana yandifunyeyo sayizi ye. Alifunye sayizi neyanzege. Taata emirimu gigenda gitya? Emirimu si mubi ssebo. Alhamdulillah. Kaloni kagwayo kano yaffe. Kaloni kakyaliwo mpola kajja kuggwawo olaba tukatambuzaako ebbanga kabulako myezi emeka? Myezi nga 5. Tujja kamalayo yali ya 18 12. Yali ya mwaka gwokka 12. Tujja gumalayo Katonda kwakireko tugimaleyo bulungi. Bakuyita mukulu wani? Bampita Kigundu Muhammadi. Kigundu Muhammadi omuvubuka amutegedde bulungi yafunye omukyalo omukadde. Omuvubuka namuwulidde naye bambi endowooza ye emyaka gye gyalina n'omukyala sikyandibadde kirungi kuba jjajjaawe mulamba era yandibadde afuma na endowooza egamba nti emyaka gyange gye nnyina kuba omukyala tagenda kumuzaalira. Ekyokubiri agenda kumusiriiza amagye agenda okufuna omwana omuto sayizi ye nga takyazaala. Olwokubanga oli muzadde wa muvubuka ngaffe abannayuganda wali mugambye otya? Yandi mwesonyiye omukyala n'amuleka okusinga okugenda kunoonya ssente. Bwavu bungi. Ekyobwavu eyo si nsonga kuba ne bajjajjaabe nabo nkakasa nabo baaliwo ku bwavu ng'eggwanga lyaffe era litambula nga bw'oliraba. Obwavu weebuli n'obugagga weebuli abagagga weebali naye teyandigenze kusinziira ku jjajjaawe ate n'amufuula omukyala. Engoye zange bali kuzijja Dubai ez'embaga n'omukyalo ono lwakuba naye namuggyako sene nga takimanyi yali nga surprise naye nga yabadde takimanyi naye namuggyako sente zaali $8,000,000 tukola enteekateeka z'embaga era omukyalo ono mu budde obutini nyera segwenze nja munoonya kabaka w'olugambo era mbemunnyonnyole. Waliwo enkola owulira ng'abazadde bateeka mu baana baabwe ebintu eby'enjawulo ng'okubagaana ebintu ebibyo ebifaanaganako ng'ebyo. Owuliriza okugeza fedda baatugambanga bwe navuvukiramuko abatugamba nti bw'oyagala omukazi akusukkiridde asobola okuddukanya kwegambanga wabaawo ebiboozi ebyo ebikutiisa nti ojja kubabuka kakadi ebintu ebyo byaleeteranga abavubuka obuteegombagomba abamu nga bafuba nawokola owulidde naye kakadi ensi we yatuuka mbu kunoonya ssente kadi ssente mekezo zagenda ofuna era agenda kumalirawa kyolina omumanya mbadde mpita nawo okukkubo nga sinatuuka awo ku vision group naye nga bonna bali mu kuwoggana bali mukungama mpa ku ssente naye nga ndi mu kudduka buddusi byakisiru kweswaza bagagabadde bazifunye batyo bazifunye batyo abantu bakola mpola ate bano abalima bafune ssente era olaba abantu bajja kuboolebwa nnyo naddala mu famire zaabwe olw'ebyo bye bazze bakola owulira kati owulirwa otya ku lediyo ku TV konna
mbuli ku mukazi omukadde emyaka 7 plus owulidde ono sinnamufunako ndowooza ye taata mmoja mirimu gigenda Saalongoka Nwaji Fred Saalongo ogamba otya ndi wano muganda Saalongo Fred ogamba ekitundu kigamba ki ekitundu bwekiri Stage yaffe yanserene egamba etya senne teyina buzibu ensonga yaffe gyetuliko wagitegedde ensonga nagitegeddeko naye omuvubuka munnaffe omuto okudde okuwasa omukyala oba okufuna omukyala ate n'omukyala ono si gwe gusoose yafunako omuvubuka omulala kati afunye ate omulala ono majority abavubuka abatayagala kukola bagenda kwesanga mu mbeera eyo nga mwe batambulira era mwe bajja okubeera abasinga kulw'ensonga nti obutayagala kukola bungi ojja noonyooma omulimu nogamba nze sivuga booda nayigako nina HS yange sisobola vuga booda naffe neweegulumiza kati ffe twayigako naye twesanga nga gye tuli eno osobola okusevinga siringi 6 oba 15 buli lunaku kikwongera mu maaso era noonoonya ne future ye eribe otya kati omuvubuka oyo mu maaso ku mbeera atambudde erinnya ly'effu kati anazaala abaana ng'ali mu mbeera eyo simanyi kyogamba yagenda kunzalira abalongo kyogamba kati ono asinaso bazaala blood wulira mulya mwana wa taata ono talina mwana gwagenda kunzalira Jasi ye mubeera omusanyusa busanyusa essaawa zino tuliwo Jasi kuyiiya ssente laavu yo ng'eye weeri nga neebase naye naye laavu ye nga ye ng'omuntu ye ku mutima gwange tekola ki I love you so much muwala akyagenda omuzaalira omwana nga yeetiba ku bikadde yeetibye ku kikadde girlfriend wange oyo okitegeera gyali naye yamanya essaawa zino tuli mu kukola agambye nti sente zonna zaafuna zikwasa Nakayongo nga baziteeka mu banka yazitereka no banking ya banking amumanyi naye olisagala musemeze nnyo ono namusemeza bajja kyankalana essaawa zino omwalo yakimanyi tuli mu kukola ki mu kukola